ennaku zino gakabaga akomba kansubire nti Yoseri otuuse bulungi nnyo sigenda bba wakalowoozo sigenda bba wakigula lugi information gyala Yoseri agifune bulungi nnyo etambule njagala musharinga video bw'osharinga tona kyofiirwa kubanga oba oyise munno agenda okuliza video eno obwenyi bw'ekitabo bwabuggyako entegeeza abantu nti omukulu wazze oba omuntu wazze katwetaaga video etambule nga bagisalamu bwe mukole omulimu gw'okusalamu era mbebaza nnyo abasalamu video zino ne muzisasanya ku TikTok, ku Facebook, mu WhatsApp groups okwetola ensi yonna mwe balinyo balire ddala. Alright. Kati nga bwe nabagambye nti kano akabano group akakulira Yoseri Tibahabula tabasira matano waka ensiri tamizizide nsanga bisibe. Kakozesezza ensimbi z'eggwanga okwefuula kye katali n'okuba nkazisaasaanyiza. Bwe nabagambye jjo nga tusoma ku tusoma ku 250 Master Plan nembagamba ngenda baletera amanya g'abantu Museveni bakozesa okuziba emikukwesise yonna gy'abayagala baleme kuyisawo mawulire era kati mbaletedde footage w'ebifaananyi bino n'abantu abo nabagambye nti ayina mu mawulire ku TV International ayina abantu be ayina mu UN ayina ku Al Jazeera ayina ku CNN ayina mu International Criminal Court ayina mu World Bank ayina mu IMF ayina mu European countries ayina mu mchala mwita Million Black mu manyo ya kwataganya EU countries zonna. Then kuliko omuyindi ali mu ggwanga lya Bungereza mu Lord Puppet. Oyo musajja atera okwogera omuyindi oyo muddugavu oyo. Oyo ne uwe ayinamu musajja we gobagoba mu kanisa Sentamu olw'okuzibira ebyama by'okusiyaga abaana mu kanisa ya Bungereza. Olwo Sentamu bamugoba oyo Sentamu bamugoba mugala wa Kayanja bamugoba. Kuliko mukyala wo biri byanyima naye gyali. Ayina abantu bangi nnyo basasula. Nabagambye nti kati abantu bantakyasobola basasula. Kati agezaako nnyo okuyita mu underground okusasula buli muntu yenna asoboka nga amuwe ssente etono naddanga agenda mu komenti wansi nga asindise batabanganya ngamba be ogenda mu nsi ez'enjawulo nga bwe twalabye nti mu Amerika mukulu Jim Muhwezi ne munne Emikatabaazi babadde mu kibuga babadde mu kisaze bayita Boston ne balekayo ensimbi nga bamaze n'okusiga buli kimu kye baasize kano ke message kinjagala okusooka okuwa mukyala afande Momo kansubire nti oli bulungi obaka wange wabufunye mukyala Momo tobadde nnyo active ku social media era nga totera kuwandiika nnyo naye njala kubuuza ki ekikugoba nze okusaba kwenkwadde kuto nagambye munnange resigninga nga community leader bw'obanga wasoma era ng'oli mu America ensi emanya amateeka nti omukulembeze bw'akola ensobi aresigninga mukyala Momo nakusabye resigninga as a community leader tolina kyogenda okuggyako ng'olina mission enekusifu noba tolina mission enekusifu nga wasoma era ng'oli respected woman nkusaba nagambye nakuwadde 7 working information yonna nagifunye yonna ekukwatako okuva olugwe lw'oyambadde empale y'omunda gwe wennyini ebikolo by'okoze bye weekoze abaana bo baganda bo biki byonna nga n'omu ku baganda bo empapula z'akoleramu akoleza mu mpapula zizo nga tayina mpapula byonna mbirina ano babimpadde nzisibira mu America ne information ngifunye naye saagala kuswaza nagenze siswaza bakyala afande Momo mu America nakugambye munnange we Boston nagambye resigning nga community leader office ogidiza bakulonda kubanga wakoze ensobi tosobola kuddira basajja abanywa omusaayi n'obakoleta mu community ng'omufudde member reason being wakoze n'ensobi okuddira meya abeddewo bannayuganda ebbanga lyonna nga bajja omukabira ebizibu nga Uganda ebatulugunya n'omuleeta omuteeke mu kamera omukubisa ekifaananyi kirage kuba Museveni ekyayagala nti ne comment e Boston yagifunye era ne meya yamufunye oyo mukyala singa banamubuulira olugero lutuufu Jim Muhwezi gw'omutale mu kifaananyi na yaani n'ebintu byagenda okukola mukyala Momo nkulayirira nti n'omukyala yagenda kukyawa ojja kubulwako wonywa amazzi kati nakusabye nti resigning nga community leader ne bwawana message wandiise nnyingi nnyo opapa ojja kukoleramu ensobi nnyingi nnyo ojja natuuka okuwemulanga ate tuwemulangako kubanga pressure ina nnyingi you made a mistake ne oganye okwetonda oganye okuresigning nakugambye lwakusatu lwenkuwadde that is next week bw'otava ku bw'ota resigning nga community leader nyina kujja nkwabye nze sina kyenkweguyaako nkubuulira mazima omukyala wamutadde mu buzibu meeya ensi etandise omulamu ebituli mukazi wattu ayabe bannayuganda emyaka gyonna gwe n'ogenda muteeka mu bintu by'ekisiru kubanga mwagala ssente kati munenze nkusabusale naggaisirwana abakazi bawe ekitiibwa afande Momo with immediate effect resigning nga community leader ebisigadde obwina political wing gyowagira we don't want to care twetaaga okutandika okuteeka discipline mu Uganda waali nze siri mu America n'abannayuganda batali mu America bangi nnyo
ne bavumiriddwe ekikola kye wakoze okuddira omusajja omutemu abasiba na Uganda gwe n'omuleta n'omulaga mu kitundu nti simanyi muntu mulungi nnyo ekyo kyo kikugambye information nagifunye Kamala ka Musoga nenkusaba before please genda oweyo obuyinza banda Uganda ebakuwa oresigning obudde bukyaliwo takikola ku lwokusatu nzija ate omanyi awusirwawo kati ngenda balaga footage y'abantu bano ku BBC Yosere ayinayo omukyalo bamuyita Nancy indako ku BBC omukulu ono ayinayo omukyala bamuyita Nancy Kachungira yono Nancy Kachungira kati ontasobola kuyisawo gulire lyonna nga likwata ku kutulugunya banna Uganda oyo omukyala bamuyita Nancy Kachungira oyo naye ali mu Kabano group oyo tasobola kuleka gulire lyonna lyayo seringa B liyite ku BBC bamuyita Nancy Kachungira oyo naye wa Kabano group kati njagala mwesera ogwengedde obalita bamuyita Alani Kasujja naye ddala ye Alani Kasujja ddala ye Alani Kasujja uyo wano wengedde okuva ntandika video oyo mulaba nga afaana okubeera omuganda nti ye Alani Kasujja oyo teri guli lyasobola kwogerako wadde okutulugunya wadde okukola ekintu kyonna mu Uganda naye ng'oyo ddala afaana omuganda oyo bamuyita Alani Kasujja naye ali ku BBC yomu abali ku perolo ya Museveni oyo asobola okwogera ekigambo kyonna ku Yoseri kambayo footage omulala yoyo naye ddala ono Alani Kasujja oyo ddala Alani Kasujja oyo kati sigenda kubamalira budde katugende ku mboozi eyatulese alright Yoseri bubanga oguba musajja munno musajja mukulu lekanga mwezi naakuzza bwe bakuwaana okudduka ate toyitawo olina koma munnanga akamanyiro kakuzira kasusse tosobola kuddira ekisu ekyakukuza okutuusaawo ate n'okifuula nti kyakifuula nnenge tekirina makulu munnanga abaganda obasiba mazeewo bagobye ku ttaka ate gw'omala gw'ogenda weefuula nti gwa bataasa byonna tubimanyi kubanga tujye mukolamu ebintu mujja mwegonza era nga baga nti lugonda majja ebiddako beera bizibu nnyo era kibanga ekifaananako nga bw'ogamba nti goolootudde munnange otuuko zibanja ate osituka kati naawe Yoseri n'akabinjako abaakabano mwefudde ekizibu mutta omuganda okubula omusaanyawo naye njala kujjukiza Yoseri bwali wakajja mu 1987 munnange bakutimbiranga ebitooke ebiyitirirwa abantu ne basimba ku makubo okuva gy'otandikire n'egy'okoma era ng'abantu bakwagala nnyo naye olw'okuba nti mwalina enteekateeka yammwe nnamutaayika ey'okutandika okunyiga bannayuganda naddala abaganda ekitooliro mweddiza ettaka lyabwe ekintu ekyo mwakola kibi kubanga omuganda mwoyo ate omuganda taggwayo bw'obanyigiriza ennyo munnange bw'obaleeta omusana okuba nti basirika kati njala kubuuza kiki ekyatuukawo wakati okuba nti kati tokyakkiriza kukusimbira bitooke tokyakkiriza abantu kuyimirira ku kkubo okkubuuzaako tekyali muntu wadde asobola okukubira endulu ki ekyatuuka kubanga okimanyi kyokola bannayuganda naddala abaganda obasse kati baakutegeera ne bw'osanga mukuba nga bakutedde ebiyitirirwa otya okuyita kubanga omanyi mu kiyitirirwa tomuyinza okuba omuntu akkuba essasi abantu bennyini abaali bakusuutasuuta baakuddukako kati okuva mu ntebe mu refugee camp okutuuka woolaga wonna wasula aba SFC nga basula kuba abantu embooko kubagoba ku kkubo so nga ate luli twalindanga bwabangayo mukulembeza gye ntuyimira ku kkubo tugamba kyekyo kate kyali wadde embuzi esala ngo kyekyatuukawo kyetuyita okugoba omusajja munno niwo omugoba oleka mwezi n'akuzza kale nomuna njala kugamba nti gwe kennyini gwe buzibu bwo kubanga we baakuzukuriza ne bakuwa ekisu okubeezaawo ate obeefuulidde naye okubeefuulira tomanyi nti nabo bategeera okusirika ennyo tolowooza nti omuntu abeera musiru omuntu abaala ategeera kati gwe lwaki ennaku zino okuva entebe okutuuka wonoolaga abantu bonamala bakuba kibooko okuva ku kkubo kikyoti ekikugoba bw'olabanga otandise okudduka ebirooto ebibadde bikugoba kiba kitegeeza nti yakwawula esiridde kale buti Yoseri nkugamba munnange mwe katimu kammwe Kabano group mujja kulowooza nti ensi ebaagala n'ensi ebakoowadda ekibadde ejjinja mukirabye okusirika si busiru bannayuganda balaba
ettaka mulitwale ne mutuyambo dizimbako wenasanga kalina ku ttaka lya jjajjange sibuuza kubanga nina mother title Massive Graves ye ziri tuzimanyi kale mwe mukole buli kimu nga mutegeera nti eyabalulu egenda kuba esiridde ate tulina bwe tugenda otuuka nga tewakyali simanyi tugenda teekawo akakiiko akagenda okutuula simanyi akamuzaŋŋanda ojja kuzza olwa nnyoko lwa kitaawo ojja kuzza olwa Esther ojja kuzza olwa Esther ojja kuzza olwa kitaawo kaleekezi so si lwa bannayuganda kubanga otusse otumalawo ojja kuzza olwa Esther kakontimeka kakondeka nolwo ojja kuzza n'olwa kaleekezi otherwise z'abannayuganda togenda kuzza ku Luganda n'olwo kubanga mutulaze nti mutwagala mu nsi mwe mwatusanga ate lwaki munyiiga nnyo to the extent nti munyiiga nnyo n'okubayita eggwanga lyammwe waki munyiiga nnyo nga tubayisa eggwanga lyammwe ate nga mwenna muli mu kantu ke kamu mulina ekigendererwa mwenna mulina mission emu tutte tuwambe naye muttanga tebaggwaawo nga bazaala ate mu mufo ky'okuzaala muze mu Balenciaga kale mbasaasidde yabaloga embugo akyaziwanise tannazisa wansi kale munnange mulimba nnyo ebintu bino bikendeezeeko kubanga enkwe zisusse awo nvuddewo ye bannange njagala bajjukiza Yoseeri yatugamba nti Abaganda mugamba muli bangi naye tuyinza okuba tumanyi nti abanyarwanda basinga mu Buganda bali obukadde nga 2 kati wano wenjagala okubategeereza nsize enkola okunoonyereza nembuuza abakulu abansinga ku myaka nembaga bannaye bwe tusoma ebyafaayo mu Buganda obwaffe obw'edda nga tewaabeerangawo nyonkwe okutuusa Kabano Group bwe yajja mu Buganda oba bano betuyita akabinja ka Museveni ak'abatuusi enkwe ne zitandika kati abantu bangi nnyo mugende nga mwetegereza ku kyalo nkuwa ekyokukola nkuwa homework oba omulimu gw'olina okukola ewaka ddayo weetegereze buli muntu afudde ku kyalo ddayo weetegereze buli muntu akoze ebikolobero ku kyalo ddayo weetegereze buli muntu alidde mu kyalo olukwe buli muntu alidde mu muntu olukwe buli muntu akoze ekikolobero newankubadde nti amannya alina ga Kiganda newankubadde nti amannya alina ga Kisoga newankubadde nti alina amannya ga Kinyoloba ga Kinyankole ngenzo okutuuka ku ntobo y'ekintu kino nga bonna ba Kabano Group ne badda ku ne bawayiza Baganda nti bankwe si Baganda eno Kabano Group eyeetuma amannya bannakirijja bannakiganda bano ba Adan Kasujja simanyi baani bonna naye ng'ekituufu enkwe zaabwe nakati bw'ozitunira nti Museveni neyamukweka mu kisasi abaana be yabatta n'atabako kyabakolera kati weebuuze baani abadde balya mu Buganda olukwe be tuyita mbu simanyi mu Abaganda balina enkwe no ebyafa ebya Buganda bikulaga nti Obuganda bwazimbibwa ng'Obuganda nga tukwataganira wamu singa Obuganda bwalina enkwe nga Museveni bwazogera n'abantu abatumanyira ku makya batusimbirako amannyo nga Maguji ekokoola ebyayimo ssubi Obuganda bwandibadde tebugaziwa Obuganda bwandibadde tebubeerawo mpaka na leero mpaka nga Kabano Group emaze okuyingira gye baveewo nga bajja bazunganga omukka gw'omu ovulo ne batandika okwetuuma amanya gaffe ne batandika okukola ebikololo n'enkwezenge we bagambira ti Omuganda alina enkwe si Muganda nedda kano Kabano Group akeetuma amanya g'Ekiganda ag'Ekisoga ag'Ekinyolo ag'Ekitulo ag'Ekinyankole ddayo otandika okutunula ku kyalo buli muntu g'olira nti yakoze ekikobero alina bwerinnya Ganda kumbe Kabano buli munnabyabufuzi abakyusa amanya abakyusizza mbu simenze envudde mu kino ngine mwetegereze b'olira nti bajja mu Kyagulanyeeko beetegereza amanya baawa beeyita Baganda gw'olira nti yabbi genda weetegereze waawa bonna ogenda obeetegereza obuvo n'obuddo nga maneyane mye mukitegedde bulungi nnyo kati mbajjukiza mugende mbuuze bajjajjammwe bakitamwe mutegere bulungi nnyo abasajja abatandika Obuganda nga butandikawo singa balina enkwe zetulina mukana Akabano ke zitutaddemu singa Obuganda tebwandibaddewo singa Nkole teriiwo singa Bunyoro teriiwo singa Busoga teriiwo singa Tolo teriiwo singa Obwakabaka bw'Obukonzo tebuliiwo naye kano akabinja k'Akabano kaabatuusa abajja okwetuuma amanya gaffe ne bakola ebikolobero gamba ng'okuwa obutwa okuzaala mu baana edda Omuganda omutuufu teyayinanga nkuyensonga lwaki Obwakabaka bwa Buganda bwakula n'okutuusa olwo tubusanzeewo ng'oyagala okutegeera kino kijja kunze Omuganda yenna abasajja Abaganda bagendanga okutabaala
ne balekanga basize bakazi baabo ba family zaabwe eri abooluganda bakonda b'emikwano ne mulirwana era omusajja yagenda okuva mu lutabaalo nga mukazi we takwatiddwako takoleddwako wadde ekikolobero kimu nga buli kimu weekiri era nga yamuleka wa musanze gwe twayitanga okusiga family n'ogisinga ogenze mu lutabaalo era amaka baagasangawo mu Buganda obwedda omusajja yawandiikanga ekiraamo kye ngera bwakiwandiise bwe kijja okuleetebwa ku lunaku lwe nga bakola kiba byolumbe lwe okuva kabano gurupu yayingira ebiramo bibula ebiramo bikyusibwa baka abasajja babaagala family zikyusibwa kubanga guli gwe mulimu gwawe mukitegedde bulungi nnyo genda obuuza omuntu ategeera abasajja bedda bagendanga okutabala basiganga family zaabwe okusiga kuga ati munnange Kakwerege Sudani nkulekedde family yange ngenze kutabala ku lwa Buganda. Kakwerege nasigaza family yange atakwanye ku mukazi wange wadde omwana wange wadde buli kimu nga buli kimu akibawa ne bakirya ne batebenkera mirembe nembanga nafiranga mu lutabaalo bajjanga buzina bikati munnango omwami tiyasobodde kudda omukazi n'alyoka asala amagezi amala naye kati n'osigira mukazi w'omuntu mu nnaku bbiri nga mufunisiza olubuto no wandika ekiramo kyo n'okiwa omuntu olunaku nga mukube nga bakolemu ebiramu bibiri kati mutegeere nti bano abantu abatuvumisa mu Baganda tulina enkwe bo kennyini be batuyingiramu ne betuma amanya gaffe okukola ebikolobiro biro byonna tebyaliwo mubuuze bajjajja mu bajja bategeeza ekituufu kiki kiri nduza mukitegedde bulungi nnyo sigenda kulwawaawo kubanga information nabagambye leero tulina Kamala Kamusoga ate ngenda kutamba simu. Alright, kati njala sooka kujjawo kintu kino wammanga. Nga bwe nabagambye nti programu y'okugenda okutandika okutambula okusaasanya ekibozibozi kya Federation oba Federal wakati wa Mayiga n'akabinja ke. Wasanya kalu Charles Peter Mayiga kansubire nti otuuse. Olwenda kuzo omwezi ziri 14 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2023. Mu program zogenda okukola ndowooza enkya Museveni yakusindise ogende Bunyoro. Ngera tegeeza mwena bannayuganda n'Abaganda nti omukulu ono enkya agenda Bunyoro Bwakabaka bwa Bunyoro netagenda Bwakabaka mpozi ganayitayo buyisi agenda mu oil fields zonna we ziri alambule bwamala okulambula already basindiseeyo dda ttiimu yasooseeyo dda gyeri mu field eri mu kukola buli kimu enteekateeka ono wanaatuukira ono ekimutwala e Bunyoro kwe kulaba okukola survey n'okuleeta amawulire agalaga nti ebintu Museveni byakola naddala e Bunyoro okusima amafuta era n'Obwakabaka bwa Buganda bibuwagira buli kimu kigende mu maaso tewabaawo muntu asabotaginga enteekateeka ya kusima amafuta e Bunyoro. Charles Peter Mayiga enkya ogenda Bunyoro kuba tasobola bisazamu adversity team yagenzeyo 2 days back bali mu kuteekateeka era bw'onoomala okole press conference otandika okuga nti enteekateeka z'okusima amafuta e Bunyoro zigenda bulungi nnyo era tuwagira gavumenti na buli kimu kyegenda okukola enkya oba toli Bunyoro okujja ngenda kisazaamu kuba manyo big bale mbisazaamu enkya ogenda e Bunyoro enkya ngenda kuza omwezi 15 ogenda e Bunyoro nzina kubanga wasuzeeyo dda okitegedde bulungi nnyo ewe njagadde okukomya ebisigadde bya ku Sunday sigenda kukozesaako ngalo nenjagadde okutegeeza public nti omumuwulirako ng'agenze Bunyoro galeme kuba nti si mawulire. Alright, kati waliwo abakulu bano benjagala mubasaliremu akantu kano kagende buli omu gyali okuli omukulu eyita Kimbugwe nti yeeyita Mulangira namugamba dda aveeyo ayogere oluso lwa Ssekabaka lwavaamu oba omutuba gw'Obulangira bwavaamu yagaana naye nkuwoninga Kimbugwe ne mukulu Legimius Kintu ekisookera ddala temuddamu okukwata videos aziteeka ku platform zammwe please temuddamu kukozesa content wange muteeka ku platform zammwe muyinayo simanyi UNN platform ne ka Liberty TV temuddamu kuteeka videos zange wadde ozisalamu ziteeka ku channel zammwe. 1 videos zenkola zisupporting a national platform people power n'enkyukakyuka so sinkwezenge nkiddamu video nembanga njogedde ku linnya lyo nga nze ngikoze don't upload my videos on your social media platform kyekisookera ddala. Ekyokubiri tumanyi nti mwasasulwa to divert people mweyita ba intellectuals kati gweyita intellectual omu oli muzeeyi Kintu ayina emyaka bagenda mu 7 plus obadde ebyobufuzi almost the entire life of yours
tobera nkuwadde chairman LC1 tolidinga nkuwadde ekibiina ky'ebyobufuzi naye olw'okuba nti gwe kennyini mubadde mukola mu system ngoloze ensi tisobola kumanya nti mukola mu system omukeera ne Movement Robert Kyagulanyi Ssentamu ku buli lunaku ne wano tukulaba ng'olinamu ku bakano group 1 wano tukulaba huyo oyesigwe ng'olire Kagame si egwawo ng'oline Kagame si egwawo kati Movement Kyagulanyi buli lunaku ne mugamba tagyeko Museveni njala basooka bagamba abayisimanyi UNN 1 feta waleta ku social media singa tetwali fumwani bati mumanyika ne tuba platform ne mukyama ne tubagoba mubeere ne mutukolako blackmail propaganda mu Kyagulanyi. That's not the problem. The problem is bwemba muwulira nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aludde okujjako Museveni mukole political party yammwe ejja kujjako Museveni. Kyagulanyi bwemba muwangudde nga mufunye win Kyagulanyi temuwadde ekifo kya kansala temuwadde ekifo kya LC1 bwemba mulanga Robert Kyagulanyi Ssentamu aludde okujjako Museveni nga mugamba please bwemuwangula temumufuladde LC1 mumuleke ebbali. Ekibiina kya National Unity Platform kibiina kibe kyakambala emyaka 2 muzeyi kimbi kintu oyina emyaka gigenda mu 7+ n'oyo mutabani wo Kimbugwe nga ye ya masteringa mu kintu kimu kukola blackmail propaganda kubanga professional yakusiba zaala talina kintu kyamanyi ekintu kimu manyi kusiba zaala kati njala soka bagamba abakulu namwe akabijja kamwe konna muteekayo videos zaffe ne muziteekayo nga muzi compare nga muzi treating ne bityo byemwagala njala bagamba abamu wali muwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu naye olw'okuba nti ebiseera bisinga batugamba nti okusika kutu kubeera kw'abakazi nedda okusika kutu n'ebyobufuzi gyebiri nti eri abantu abasikibwa ku matu ne batuwaliwo bati kati mulimu abantu basika ku matu ne bava mu struggle ne badda ku side eri ya Kimbugwe which is okay kubanga buli mwayina entegerayo kati kubanga ali mu struggle mu kusooka ng'owagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ajjeko Museveni ebyaliwo ne bibeerawo ate ne bakusika kutu ng'embuzi gye batwala ku muddo n'okyuka mbu kati ate owagira Kimbugwe atavuma Kyagulanyi kati ate Museveni mwamuvaako mwali muze kuwagira Kyagulanyi indirect nga muwagira Museveni oba mwali muze kuwagira Kyagulanyi nga ajjeko Museveni. Museveni bwe yasigala kuba bwalemerako kati ebigendera bye byavaawo ebyali bikulese mu struggle mu kusooka nkubuuza ebigendera bye byali bikulwanyisa Museveni byavaawo kati Kyagulanyi yafuuka ekizibu kyammwe. That is my question. Nkubuuza gwe namwe katimu kamwe ka UAN simayi UNN mbabuuza ebigendera bye mwalina mu kusooka ebyokulwanyisa Museveni byavaawo kati Kyagulanyi yafuuka ate Museveni gwe mulwanyisa kyekibuuzo ekisooka. Ekibuuzo ekyokubiri mukulu kintu mwogedde ebigambo bingi nnyo ne muwayiriza Kyagulanyi mumuvuma mumuvoola naye njala sooka kubuuza ekibuuzo kimu. Mugamba muli ba intellectuals which is okay kubanga buli muntu ategerera mutuwe gwe na family ye kati njala kubulyamu ba intellectual abayina intellectual capacity eyogere ensonga zino where you all along mubadde nga luddawa since 1962 mubadde luddawa nga temusobola kulwanyisa Museveni mwaka mulwanyisa no Kyagulanyi nga yakajja wenjagala obabuuliza where have you been all along since 1962 oba ekyo kiri wala okuva mu 1996 mubadde luddawa njagala mukulu kintu njagala oleteyo video nga ya myaka 5 emabega ng'olwanyisa Museveni obanga ya myaka 10 ng'olwanyisa Museveni Kimbugwe njagala oleteyo video emu nga ya myaka 5 emabega ng'olwanyisa Museveni neze munda zivuma Robert Kyagulanyi Ssentamu Monday to Friday Kyagulanyi yali mu State House Entebbe oba Kyagulanyi yabalemesezza okukola emirimu gyammwe njagala Museveni amaze mbuyize myaka 37 njagala muleteyo video emu nga ya myaka 10 bwe gambadde mu kulisa Museveni vako fabazi wano jone tujja ku social media nga twetwa amulwanyisa dda erirudda wateriiwo kitegeeza muyina ekigendero ekikusike kyemulina kuba basirika ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kati ba intellectual abayina intellectual capacity ngenda bagamba nti bobanga goba musajja muno lekanga mwezi nakuza wano mukole ekibiina ekyammwe mujjeko Museveni Kyagulanyi temuwanga kifo 2 mugambye mbu Robert Kyagulanyi Ssentamu ali receiving sente nyingi okuva mu government era mbu tasobola kujjako Museveni kati mukulu mwe njagala babuuza
bwacha kontasobola kujjako Museveni mukozeewo kyo mujjako kye kisoke kyokubiri mumanyi amateeka n'ebiragiro ebyobufuzi naddala political parties ngeri gye zitambuza mu mino gyazo njala babuuza bwe mugala Robert Kyagulanyi Ssentamu afuna ssente nnyo mu political party njagala mukola ne state njagala mugigambe ebaweeyo payslip emu ngeri Kenya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga receiving sente nga president w'ekibiina kya National Platform payslip emu ngeva mu government mukulu kintu ne kimbugwe njala mumpe payslip emu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu asayinize ko nti nfunye omusaala ekyo nkimaze ngenze ku kirala mugenda mu maaso ne mugamba nti nupu ya Museveni maybe kibi era tejjasobola kujjako mustesobola kujjako nupu ya Museveni tebasobola mujjako maybe kibi kinjala babuuza bw'olaba ekintu ng'ate tokitegeera oli waddembo kivaamu gwe n'okola ekikyo njala basaba obanga nupu ya Museveni mutuyambe mukole ekibiina ekyammwe mukitambuzenga mmwe kubanga otujja kutegeera nti nammwe mulina amaanyi ekirala nze nalibadde sibawabudde nenjala babuuza mwogedde bigambo bingi Kyagulanyi afuna ssente mu gavumenti biki njala babuuza bakulu mukulu kintu nekimbugwe n'akabinja kammwe wano mwagera ne mugamba nti musonda ssente za kugula mundu era abantu ne basonda ssente kwaliko n'omupoliisi omwe era yakola ne kawihula n'omuvubuka omulala n'akabinja kammwe ne mukwata ssente zonna oba mwazigabana oba babafera ne badduka nazo ssente ne zibula ssente zaali mpitirivu nnyo ezasigalawo oyo omukulu eyita intellectual n'aziteeka mu cryptocurrency endala n'azisiba mu betting ezaali ez'okugula emundu lunaku ki lwali owuliddeyo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agambye nti ngenda kugula mundu mmwe abayina emundu mwalagaluddawa nze kennyini nakubuuza nenkugamba lwaki ovuma Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe lwaki muntu ki gw'olina asobola okulipressinga Robert Kyagulanyi Ssentamu mu opposition waŋŋamba tomulina naye ensobi gye wakola n'olikodinga n'osindika information ku Semwai ne iso voice note nenzirira ng'eva ate mu sources zange nentegeza public kigenda okuzuuka nga buli muntu yenna yakubira essimu ku live secret lebi byonna details ze bwaliozi bwadde government nga bazirina abaana bangi abakwatibwa bwe mwali muli ku lutwinze nti mwagala kujjako government naye nga ate abaana bwali kyo kimanyi bulungi nnyo nti mwali mukola database ya kukwatisa baana abo era bakwatibwa bwino waali ekyo njagala abantu bakitegeere naye nga mmwe mwagamba nti mukola ki mugenda kugula mundu teri gavumenti ya dikiteta mu Africa esobola kuwulira muntu nayimirira ku live n'agamba nti tuline mundu era tuwandika n'abasirikale ne batasindika Interpol kujja kukwata oba kusindika mattano oba mukage yaawo kutandika kunoonyerezaako baali bakunoonyerezaako nga n'omwaka oguwedde obanga guno gutandika wagenda e Kampala okuziika nnyoko nengoga nti badde ovumayo seeri era ng'olina n'ekibinja ky'abayekera kyotendeka omwaka if I'm not mistaken either guno nga gutandika oba omwaka oguguli nga guggwako wagenda e Kampala n'oziika nnyoko gwe kimbugwe naye nga obadde ogamba nti mugule mundu ngira mulina n'abaana be mutendeka Museveni atakukwata gwe mwe mwalugulidde ku pata ffe twaba abeesonyiwa ne kagulupu kammwe video bagala gikwata mwe mwalutandise ffe twaba abeesonyiwa dda wakwata ssente nemuga njala kubuuza ekyo mwagamba mulina ssente z'emmundu mutendeka n'abaana Interpol etawandika bbaluwa oba Museveni atawandika e Kampala nakosa Interpol kuwandiikira Bongereza kujja kunoonyereza gwe nga nemwezi either omwaka nga gugwako bangu gutandika wagende e Kampala nnyoko nga afudde n'omuziika ani yakwatako
Gwaina abayekera ayina ne mundu. Ngane serezo namwe aziteka mu cryptocurrency enda mwaziteka mu sports betting esigadde bali ne badduka nazo. Kati govuma Kyagulanyi kuma chano olweggulu. Njala bagamba ekigambo kimu. Ebyokola tulina bingi nnyo nenjala bagamba mukulu kintu ku myaka gyo gyolina. Emyaka gyo gya kulonda maji, emyaka gyo gya kubeera n'abazzukulu bo babulira history. So si kulwanyisa Kyagulanyi. Kyagulanyi n'emyaka 38 olina emyaka 7 plus. Neno bango concentrations ku Kyagulanyi every time govuma kicho botegeeza mwetereze era mutegeeze ensi kiki muli tukoyo tumanyira muli ba intellectual wawa ete tugenda yo nze njagadde kuyitira ka obuyitirizi mbagambe omukole ekintu kimu bwe muba muwulira nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aludde okujja ko Museveni mukole political party yammwe. Talk about the change, but not basing on Robert Kyagulanyi Ssentamu. Based on your points, elaborate your points, trade your party, trade your ideas, trade each and everything you wish can change Uganda and move in Museveni, but leave Robert Kyagulanyi Ssentamu national platform n'abantu baayo mukole ebintu byammwe. Kubanga muyitidde akamanyiro kabasusseeko. Awo nvuddewo ngenze ku nsonga endala. Kati eno message njagala egende eri abazadde bonna abasangibwa mu northern part of Uganda. Bwe twali tutandika struggle nabagamba nti waliwo dam gye bazimba gye bayita Kaluma Dam. Naye Kaluma Dam eno erina emikwesese gye bazimba nuclear weapons era nga buli mwana yenna akolayo kiba kizibu nnyo okusurviving okudda ku ngulu n'owona bajja kubakutta. So, ngenda soka kuzanya footage ono malemba somere message nga bwetambula. Nebino twali twabagamba dda. Footage mwena bagala okumanya ki Kaluma kyeri n'emikwese gye basima nenga basima emikwese either gimu gigenda Sudan emira jidda Kapega na Kaseke Kapeka biki basima bakolayo underground nenga bakolayo nuclear weapons yeno. Eyo Kaluma Dam project naye eyo wansi tokolerayo nodda tosobola kudda. Twabagamba footage yo tujja mufuna fine tumufunye tumbategezeza eyo program nene nnyo erimu abachina ku lwa Museveni nga bagezaako nnyo gati bazimba dam kumbe banyina nuclear program zibazimba wansi eyo. Kati message njala gende eri mwenna abantu mu northern. This message goes direct to all parents in the northern part of Uganda. If you have your daughter or your son who was employed under that project of Kaluma Dam, please, and you've taken long without seeing him or her, just get to know that your son or your daughter was killed and buried within this project. So Kaluma Dam project fall is all you know about, dear. Take a look here. Please, this is the blood constructed underground in Uganda from somewhere to somewhere. And remember, it's constructed underground. Fellow citizen, can you imagine the most people who were employed to work underground, they are never come back
to date, and nobody know their whereabouts up to now. Muchudde bulungi bagambye nti bazimba emikwesese egitambulira ddala okutuuka gye batamanyi na gye giraga. Naye bakugamba nti buli mwana yenna agenda okukola wantu eyo tasobola kudda era tamanyi wagyali. Your children of Ludugula, Madi, Kakwa, Alinga, Acholi, Alu, Lango, Teso, Karamoja, up to Bunyoro, land of Kiriandongo, Masindi, Hoima, all your children who were recruited never returned to their families. Fellow Ugandans, it is now so many years since they got recruited, and rumors coming from Kaluma is that most of them were killed. They cannot come back to review the secrets on what is happening underground, and also that all their organs were harvested. Zamuchitegedde bulungi. Network video bajimanyi nadengera gyekolanga ya mbinyo bakimanyi bulungi nnyo era bakimanyi bulungi nnyo. Eno yo ngenda giteekayo video nga mmaze wano lwaleero. Kati awo nvuddewo njagala genda ku abasiramu bano. Njala soka kwebaza jjajjaffe obuyisiraamu Kasibi na Kibinge. Webali nnyo kubeera musajja ng'olengerera ddala wala nnyo okuba nti wagoba enkwezenge zino era n'obagamba ku idi ewedde nti abantu obosindika okumbe gamba mbamanyi. Imagine abasajja bano bagenze okusabira Museveni nenga Museveni gwe basabira abakeneka nkiddamu. Bagenze okusabira Museveni nenga Museveni abakeneka agala bazina embwa nze mbatta ne tebamanyi. Nga nemuka video ke nazanyi ne information gye bawadde ku lwokusatu yabalaze nti Museveni alina mission ebatta kati wulira bagenze omusabira nenga bwabatunuulira mwakala yedda kankabadire mbuddize. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أي الله tukwebaza olw'ekyengera ekirungi kyewatuwa n'otuwa omukulembeze w'eggwanga. Ulira enkwezenge abaana babakeneka. Tukwebaza okumusobozesa okukola byakoze ebirungi ebigasa ensi yaffe okukulaakulana n'okugenda mu maaso. Ayi Allah omuwa obusobozi mu kuweereza kwe. Ayi Allah teri mulimu mwangu okuggyako gw'ofudde omwangu. Emirimu gya pulezidenti obulungi. Ayi Allah mukulembeze waffe mukuume omuwa obulamu obulungi. Ayi Allah. Bebo bemuyita abasajja bannaddiini abasuubuzi. Awo tetugenda kulwawo okujjako okutegeeza mayiga n'Abaganda bonna nti ekigenda mu maaso mu Buganda kikwasa ensonyi. Na kano kankazanye mulabe embeera y'embuga y'omusambwa ga Namboole. Naye abakola ekisawo kino bateekako perimita oba ekisaakaate. Ekisawo kirina okukoma ng'ettaka erisigadde lyonna lya Buganda liriko abantu n'ebintu byalyo. Naye wetwogerera essaawa zino embuga bagisaanyizaawo mayiga tagendayo tewali wadde omuntu ava mu Buganda agenzeyo kulaba. Leero kama bazanyire footage mulabire ddala amagye ge galiwo on orders of Museveni ne Janet. Ago magye eyo batema mbuga ya musambwa ga Namboole ya Bwakabaka bwa Buganda. Ago magye si civil magye ga SFC. Kale kati ngenda kozesa eddakiika 10 nsooke nfundikire voice note eno eya Toastmaster Dynasty ntamasimu. Buli omu uliriza nnyo ebigo bino linabizannyako dda naye nfundikira video eno eya Toastmaster Dynasty F50 ya plan ey'abasajja bano bakabano mugiwulize bulungi ya mukulu ono mutabani wa Museveni mu mukoddomi wa Museveni gwetolwa Aboogo. Ebigo byayogera ne bibadde mu bigo bye nabagambye ekyo mujja kakasa then after 10 minutes ndio kenta amasimulize ono lwaboogo nga yayogera programu zaabwe zonna nga bwe zirina okuba
ngabe nazibasomedde ku lwokusatu ono yazoogera mwaziwulirako ne kanzibaddemu nga nfundikira akantu ako. Then let Rugunda go and sleep. I defended Mutabire, and the bed sure stays there. I made sure. Ulira. Let Rugunda go and sleep. Rugunda bamugobadde mu government. Mutebire bamutadde yafa. Kinjagado soko bajjukizamu let Rugunda go and sleep. Rugunda lwakana Rugunda bamujjadda mu government. Then Mutebire ibamutadda. Sure. Mwakanezi gets the contract going. He gets it is a sick man. Any time he will be dying. It's going to reach a time when he needs chemotherapy. No, when you start chemotherapy, you are dead. You are literally dead. Then actually, I told him never go for chemotherapy. Take any other form of medication, especially dietary medication, if you still want to live. If you start chemotherapy from 4 years, you get 3 years. You further do chemotherapy from 3 years, you get 1.5 years. Then from there, you get 7.5 months. So I told him just today, no, you leave it at that. And really, things are working out. Okay? And they're moving. So we need a prime minister. We need a different status controller. We need a different PPS. We need a vibrant and useful, very useful minister in charge of presidency. We don't need this silly man. Then when we go to the ICT, the government spokesperson, the person in charge of the media house, should be somebody very reasonable. Very reasonable. Very reasonable. See how Don Wanyama has been doing his business. Things have been okay. They've been moving very well. Now we have to fight and make sure that we have a very good vision group head. If we fall short of that, then we are not going to do enough. So we still need total control. Now there are particular people we need to weed out to the Uganda Broadcasting Corporation. Because if we leave it the way it is slowly getting hijacked and giving platform to useless things instead of promoting what we already have. They normally want to just charge me when I take my advice there for my businesses. I told them we are going to make it. And we're going to make sure that the things, work out. Now look at the stroke that happened in Kenya. They thought I'm going to lose anything. Why would I lose anything? But how many people have lost the market? For me, I do my business diligently well. So whatever happens outside that, I don't care. I don't care. These days, the Maramirin has made me a topic of the year. Do you think I care? You see, for you, I know. You know how these things have been happening for long. You cannot be that ditched. But just somebody who goes yapping. And moreover, on these useless radios, you go to these useless radios and televisions, which they have no audience literally, and you bash me there, it is okay. It is okay, I don't care. I don't hold any public office that I'm going to be convicted, I'm going to be blamed by anyone, that the IGG is going to summon me, Parliament is going to summon me, I will control, and anybody who proves to be very stubborn, I'm going to hand over of them. We need a different... If he gets to know someone who's going to get more stubborn, he knows how to handle. Different speaker, different deputy speaker. That's what I take over. If Ruth fails on her job, I have so many people who can do the job. Sarah rejected. Was like, no, me, I'm loyal to Kadag. Said, most of you people from the East are simply stupid. You're literally stupid. They prefer to work with the Northerners and the Westerners than all the rest. They do some good work. So we need the URA as well. We need the minister, the first minister for transport. You see, Katumba Amara is becoming very powerful. And is being observed and respected by the army. Something I'm lacking. We need to bring him down completely. We need to create a war with the Mosai's God, with Kajina. That fight is going to have him kicked out. Let him go back to general services. Let him get a different ministry. He doesn't deserve to go into what. Let him start
some silly things out there. So now the whole thing, you see, when you look at operational evaluation, look at this young man called Ham. He wanted to start a project that would humiliate the general. Oh, sorry. How could such a thing happen really? For you start an agro-processing plant. So the rest of the world will be asking now, Operation Wealth Creation has been here for long, getting about $500 or $600 million every year, and we don't have an agro-processing plant. That would be humiliation on the big bro to the first family. It is something we could not accept. We need to fight this man completely, and we throw him off the radar. Let him go down there and start, we make him a tabloid man, but let him not feature. Seriously, he's still too young to be so successful. Too young. The man is not yet 40. For us, we started seeing some real money when we had almost clocked 40. But now this man has an empire from, I think he started building this empire when he was around 24, 23. There. How lucky should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and the health completely. We become part of it. Then we end up in agriculture and the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. Baganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess, and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about business. The subjects will toil to do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for. Muwulidde bulungi egye tuyita 50 master plan Tusi dynasty. Nawe bennyini mu video agambye bakimanyi nti balina kawo mentality tegeerawe si nyangu. Balina okulwanyisa buli tribe yonna eri mu Uganda. Naddala bagamba nti Omuganda omunyigiriza nnyo. Naye Omuganda asobola okusurvivinga na nnosi 10. N'agamba Hamu akola agro-processing, ayagala kuvuganya Salimu Sale anko waabwe. Omwana Omuganda yatandika okugagala ku myaka 27. Waki tetumuggyaawo? Netumuggyaawo. Hamu n'agamba ky'oliko tokimanyi bajja kunyiga obulimaawa. Namwe abefula simendi mulugwala simendi bajja banyi bano bagambye bagenda banyigiriza mu byenfuna bave mu byabo bave mu bya government badde mu bya public nawe betandika obinyiza business omusolo bagutisse bajje mu business emulago teri wadde eddagala wadde panado bakoze pharmacy bweruwe mulago abasawo abali emulago bonna ba senior doctors badduka dda waliyo bano bagundi waliyo bali bayintanizi bwe bakola kati bajjanja abalwadde era buli mulwadde afe mulago kati tekubako senior doctor bamukozeeko kubeerako bana abaana abayizi bwe bali mubakolako kati kitegeeza buli kimu bwe bakyogera bakitegeeza bulungi nnyo kati munange Yoseri, how are you? Let me think you are doing fine. Yesterday I was watching you. You came out. I don't know whether your subordinates didn't remind you that what you are talking is you are going to pin yourself somewhere somehow about ADF. You came out talking about things which you've already known that we have already exposed you. No gamba nti we defeated ADF. ADF is no longer in existence.
Nobody can defeat Uganda. If you want to wage a war against Uganda, come knowing that we are good. We can defeat anyone. We are ready for any war. So, you went on saying that we defeated the ADF, and ADF can't even come into Ugandan territories. So what happened? Who killed the people in Kasese last month? So you forget. And your subordinates forget to remind you that Mzee, that is a mistake. You are going to expose yourself, Mister. Mwatere mundu mwafunobo jedero. Mwatere mundu mwafunobo jadi cow mentality is the problem. Cow mentality is the problem. You forgot that you exposed yourself on the national TV saying that you defeated the ADF, but previously you said that the ADF is the one attacked Kasese and killed the students. Kale nkutumiddeko nnyo bana bakulya mu ngalo bagambe tonako labakujjukiza oyinza okubanga ebintu basomye bya last year bwe baserabidde. You said you crushed ADF. So ani yalumba Kasese okutabayizi ate ne weerabira nti yali ADF yali gwe kennyini ng'agolagidde SFC anda akayihura muhoozi kahanga muhanga. So mukulu ndowooza bino ebintu ebimu cow mentality abajjudde ne munaatwala buli kimu. The end of the day mugenda bbire kabaka wate musobola, you can't manage, temuna kye musobola. Kati awo sigenda kulwawo kujja kugamba nti ebintu speech gye wawadde jjo oba yali ya last year nga weerabidde nga Mugabe bwe yakola. Mugabe yajjanga olumu ne speeches yayogera myezi ebiri najjene n'agisoma. Kati naye wootuuse oba speech wasomye ya mwaka guwedde oba yaluli simanyi kubanga wagambye wa defending ADF ate omwezi ogwedde wagamba ati ate ADF yatulumye netta abaana. So who is fooling who? Mister ngono mukodo mwaga nti abaganda bali clever nnyo tetubasobola kana mukimanyi mwina cow mentality. So mukulu Nadduli, senior Nadduli, tata wange wono bakanjala bugende uwo. Oli musajja Muganda atuludde emyaka. Olina ettaka liwera square miles ziwera ndoza 2 ku 3. Already kubaddeko abatuuze bayina endagaano za bayina n'ebyapa byabwe. Naye oyagala kweddiza ttaka eryo bagobako gwe ttaka toliguze Salimu Sale. Omusango guli mu kooti e Luweero naye gulina influence ya Salimu Sale nga mwagala kujjako abantu bonna abazaaliddeko abaagula ettaka eryo mu butuufu nga gula okuba okaddiye oyagala. Oli musajja Muganda oguza otya ettaka abasajja Banyarwanda okujja nga naawe olina okujjako nga naawe olimu akabano. Famire zintuukiridde okuva e Luweero bayina ebyapa byabwe ku mataka ku ttaka eryo kwe batudde, bayina endagaano babaddeko, bayinako ebijja. Naye ettaka oli mu kooti okuguba n'abatuuze tebatugenda genda na ttaka eryo. Haji oli musajja Muganda Baganda tebatundanga ttaka. Olina abazzukulu Baganda bano bogoba ku ttaka mutandika ogenda mu kooti otandika obaga nti babajjako kubanga ettaka yaladduguza Salimu Sale. Ofa kino ensi Haji Nadduli. Era Haji Nadduli njala kubuuza ekibuuzo kimu. Emyaka gy'omaze ng'owagira Museveni yattane mutabani w'Ojjakana Nadduli n'abaana abalala. Nga gwe kennyini okimanyi nti mwatuula mu Kasaka ne musibaga Obuganda ne musibaga buli kimu nga mukolerera Museveni. Oyagala kuŋŋamba nti ebintu byonna bye mwakola tosobola kukwatagana ne Baganda banno ne mudde musumulula ebikoligo byonna mwasiba Buganda n'abaana ba Buganda ne Uganda yonna. Bubanga oyagala enkyukakyuka nga nawe tuli mu kabano group. Ntandise okubuusabuusa ebintu byo Haji Nadduli wandibanga naawe omugwe kabano group if I'm not mistaken. Teri musajja Muganda asobola kulanga Baganda banne babasaanyaawo ng'omanye ebintu ebyakolebwa okuleeta Museveni mbuyinza nga walimu mu Busaka waliyo n'otakubira Kyagulanyi mugamba oba omuntu yenna omuga nti Abaganda batumalawo tugende tusumulule bye twasibira Museveni n'otakyogerako. Ntandise okubuusabuusa Haji Nadduli ng'oli Muganda mutuufu. Oli historical oyinza okubanga omanyi naye ntandise okubuusabuusa ebintu byonna Nadduli. Batta omwana wo ne bakuwa obukadde 10. Recent bwagende bakuwa obukadde 8. Nasimba kumanya bakuwa obukadde bakwasajja bwogera bakuwa obukadde 8 ng'okukubagiza ng'ovudde ku buli kumbu bakuleetera n'okyuka naye ng'okyukira ku Baganda banno abali mu kuttibwa. Kati oli ku Baganda banno oyagala bagoba ku ttaka balina ebyapa balina buli kimu naye ng'ettaka ly'ogenda oguza Salimu Sale ttaka lituddeko Baganda banno b'otutte mu makooti. Era ng'essaazi n'omukolagana n'abalamuzi okugoba abantu awo ku ttaka gw'oyagala badde ludda Baganda banno. Ntandise okubuusabuusa Haji Nadduli oba oli Muganda oli gino
tebasobola kutta baganda banno nga n'olutalo oluwera abantu abasinga obungi bali baganda abattibwa noba nga tasobola kukwatagana baganda banno kulaba ngeri gye musobola kujjako miziziko Museveni gye mwamusibira nga musibaga Obuganda. Nadduli ntandise okubuusabuusa ng'oli Muganda. Abasigadde munansonyiwa ntandise okubuusabuusa okutegeera Haji Nadduli oyinza okuba nga tuli Muganda. Teri basobola kutta baganda banno n'osirika ng'omanyi bye mwakola mu Busaka gye mwakolera endagaano gye mwagenda mu misambo ne mukola endagaano gye mwagangira Museveni tosobola twalayo Muganda munno. That is my question. Era baganda banna abali ku ttaka ogobako baaki oliguze essali mu ssale nga balina ebiwandiiko ebyogerwako ebyogerako emyaka gikuweddeko. Wandibanga Haji Nadduli oli wa Kabano Group nga tetumanye. Essimu nzitadde. Tugenda kwogerera eddakiika 40. Lwakiri nja giddamu video gibawa open loop olunaku lwa nze kati essimu ngitadde. Omukulu ticha webale kuweereza ssebo. Kale ssebo nawe bale kubeerako. Tusiimye kaakati nze kantunkire ku nsonga nze ekibuyaga bomu nkyusa program za Simwe okuziza mu Lusoga buli z'abateeseye ensonga enkulu. Kaakati nze ensonga zange zigenda kubeera bbiri. Ensooka tulina ffe bakakwerege tutegeseeyo okwekalakaasa e London ku gundi ku Uganda Embassy Justin bakakwerege yokka kubanga chapter tetunabulizaako kale njagala okukubira omulanga abo bonna abasobola okujja ku Lwokutaano nga 21 Lwokutaano olujja tufunye olukusa okuva ku poliisi tugenda kwekalakaasa tubashyira ku byekasese by'okutta abaana byonna mujje buli asobola tutandika ssaawa 5 tumaliriza ssaawa 11. Ekyo mbadde njagala kiyisaawo. Kati ekyokubiri waliwo ebintu bye twabuuza kuli omwaka nga guggwako 2022 bwe twagenda okumiitinga babaka ba Parliament nenjogerako wano nga njogerako ku Nakabaano oyo ow'omu London nga ya meetinga Mpuuga n'amuwa ssente okulwanisa abantu ba bloga ba NUP okusingira ddala Lumbuye. Anyway byabuuzibwako abo abantu nga babibuusabuusa nga njogera naye kati nsuubira ebintu babirabye. Era waliwo eyavaayo n'agamba nti Mpuuga tasobola kuleeta ssente n'aziwa Nakabaano, Lady Nakabaano ali mu London. Toyinza kuyisaawo ssente. Naye kati buli kintu kyonna ekyayogerwa era Nakabaano mwennyini oyo yabadde akuba ebyobutwa. Nakabaano yabadde akuwakanya ng'owa security alert. Eba security alert bituyamba ki? Obutwa. Abantu tufiiriddwa abantu mu London, abantu bangi bafudde. Naye kati tutegedde Nakabaano yagaba obutwa. Nakabaano yatutira abantu baffe mu London. Era Nakabaano akoze kinene ekyokukakkanya abantu bonna. Alina akagurupu ke yakwatako nga ko tekayingira mu kwekalakaasa era nga tekagenda ng'ekintu kyonna kyonna ekikwatibwako mu kwekalakaasa Nakabaano yabikuba wansi. Naye time Ulutero teacher webale kuleeta ebintu bino wabigamba abantu ne balowooza nti olimba. Naffe ne tubaye ne twogera abantu ne balowooza. Naye kati mulabidde woddala Nakabaano yakawa abantu obutwa mu London. Kibuyaga bomu bannaye mujje tubeereyo Olwokutaano ne ku Facebook yange mbeerayo nga nkyusa program okuziza mu Lusoga. Mwebale. Hello. Sebo. Hello teacher. Yebale ko Sebo. Yebale ko teacher. Kale Sebo nawe yebale ko Sebo. Yebale ko ereza teacher. Kale Sebo. Nze Solomon okusinzira wano e Luweero. Ensonga yange teacher. Nyongera okwongera n'okutegeeza Obuganda ne tugamba abasajja bano bannayinkwe nga zisusse Haji Nadduli wandibadde olaba kye bakukoze ebisinga otuluma. Lwaki mulyamu baganda bannaffe nkwe bantu mmwe?
n'ekirala teacher abasajja bano basusse nnyo okujoga boda bazifuukidde boda ne gundi wano ekinnawataka oluguudo lwa train lwonna balugyewo batandise kukifuula kigundi Uganda eggwaba naye bannayuganda muzuukuke eggwanga liggwawo n'Obuganda buggwawo era nyongera okukubiriza eso. Hello. Sebo. Jebale ko teacher. Kale sebo nawe jebale ko sebo. Manya gange njagale kana ye mbade nja kubulako ku kintu kyakabane ekyo kye wayogera. Genda maaso. Abasajja abanyarwanda abo mubalaba nga abasajja abe front bantu barungi naye si barungi. Jebudeke mabega kawo twagende waffe tuli barunzi twagenda ne tufunayo omunyarwanda ntagendeke waka arondeke waka. Naye omusajja bwe yatuuka eka kye yakora yajja ng'aliyeka n'amala n'aleeta mukazi n'aleeta n'abaana netulowooza ati kale tajja kubaamu nagundi yonna naye ne tuwebuuza omusajja oza otya n'oleeta n'abaana. Tikya omusajja teyamala n'akyuka n'awa maama obutwa ate n'amusindikira n'amayembe biki byonna nga yagala ate maama ne tugamba maama ng'afuuse emirala maama bagenda mu ddwaliro bakebera obulwadde tebalaba okutwala ne tugenda naffe nga bw'obimanyi tosobola kukola ki kutuula nga naawe toba tolina kye weekoleddeko. Ogera bwe tuti okusanga nti omusajja omunyarwanda gwe twaleeta okulunda ewaka si ali mugundi yakuta maama ne tumukwata ne tumugoba naye ng'okugoba agenda gwe tugoba agamba sigenda wano we wange gwe tugoba sigenda wano we wange ne tugamba nga family ne tutuula ne tugamba omusajja ono bwe tutamukwatira ejambiya tajja kugenda ne tutuula ne tukwata jambiya ne tugoba omusajja na bugisi mufungize nga tumutute wabweru. Ekyo ne kikomaawo nenzija nenfunawo omukwano gwange waliwo omukwano gwange awo bwe yawula nti nva mu Western n'agamba ono omugonde munyarwanda ngenda kulaba omuwala ali wano Saudi naye tikya bambega bangi abanyarwanda bamwe bali mu gundi era kankuba omulanga nga ngamba abaana bali mu diaspora bonna bana abawala be mulabanga basekaseka beefuula abawala bemukwana nkwezengeze ennyini zajja kusanyawo abaana kasaba kulanga olimu akantu k'enkyukakyuka tusula era bw'olaba nga atandise kubuuza kino manya kufunako details nze omuwala nagenda mugwamu nga ntuse wala nengamba tikyayogerako bino bya diaspora abaana kwebereramu bwe sitebereremu nange ndabika ngenze nengamba olimba mmaze okubuuka kati omuwala bwe yalanga amaze omubuuka nagamba nange olaba nze sibye nengamba nemublokinga nemusazaamu n'esimu nengikyusa nenfuna esimu endala. Kati akagurupu kakabanaako kayitirivu kasensera dda naye nze kyenkoola bannayuganda ekibadde ejjinja leero mulabye pulezidenti amaanyi gali mu bantu ffe ng'abantu fe abalina okusituka wamu tukwatira wamu tugobe omusajja na bugisi mufungize bino ebyokujyawo twetuulirire abasajja bajja tutaba tumalewo. N'olwekyo nze nkubiza buli munnayuganda yenna gy'oli bw'olaba omunyarwanda waali tubuuza bwekwata bukwasi jambiya tema butemi kubanga abasajja abo bajja kusaanyawo ensi yaffe. Kwata jambiya tema butemi tobaako na kirala ky'olinza. Abasajja abo bazibu nnyo tikya bazibu nnyo nze namulabako n'amaaso gange ng'omusajja alemedde waka tayagala kuvaayo kati abalala tebayinza kukimanya ekintu ekyo batayinza kuwulira nga omanyi abantu bagamba nti njagala kulabako n'amaaso agange naye ne batagala kuwuliriza nga bw'olaba nti ebintu ebirina amakulu tetubiwa budde naye ebitalina amakulu byetukola ki byetuwa budde. So n'olwekyo nze nkubiriza omulanga ebyanadduli oye obumulabira ddala omuntu yali ng'akaaba nadduli nze namula mu kufa kw'omwana we ng'akaaba obuziga bw'ekirogo munansonyi okwogera ekigambo kino omusajja akaabanga naye bwe bamuleetera ebahaasa omusajja n'akangawala n'awula yenna ng'asanyuse omufiiriddwe omwana bakuwadde obukadde 10
ng'okimanyi gundi ya musi era n'osigala ng'oli mu mativu era ne weekubaana n'abantu mugoba abantu ku kitundu era n'osigala ng'omuntu yakyalina amakulu oyo so ebya Haji Nadduli ebyo tubireke naye nkubiriza abantu bonna oba oli mu Western oba oli luddawo ticha bannange kya ADF ekyo kye mugamba mu Western waffe kyatandika dda mu Western nga batuta okuva dda kabaka waffe bwe yagaana okwagira Museveni okuva olwo baata bannagunda abo mu Western ticha ebyaffe ebyomu Western tebiringa bya Buganda tebajja ne bakuwamba nga abantu bonanga we bali kubanga waffe tutambula abantu babiri oba basatu ate waffe tulinamu akantu kamu kagamba nti tebatwala muno nga gwe ng'olaba bwe batwala muno nga gwe olaba asimanyi bukuta video gundi bamutute ekyalo balina okubuuza gundi yagenza atya ng'ate gwe babadde okuta video lwaki tewasobodde okukola ekisoboka okola nti oyamba muno naye batawako amutwala nebyo ne Kampala batwala omwana gundi yakuta video kyokka bamutute nga balala basamye bwasamye so ewaffe bakugwira kiro nibagamba nti ono omwana yalimu omutima ogukola ki oguwagira enkyukakyuka nga bakugwira kiro nga bakuta kiro bugenda kukya ku makya ng'omwana bagamba mutabani wagundi yafudde okiwulira ticha nkiwulira so n'olwekyo nze mbawula mu Western ffe twasalawo kyoba olaba Kyagulanyi tebamukiriza genda mu Western olaba Christmas yaggwa gwali mwaka 2018 Museveni yajja ku Christmas naye omanyi kye bayita Museveni okujja ng'abantu bali mu kyaki buli omu n'afuluma n'agenda bibye nga tayinza kumanya nti wano waliwo president kyali luddawo ekyo yali gundi wano ekiruwula Museveni abantu bamukowadda ticha lwakuba nti abantu tetufuna budde obugenda bw'obuuza bawasha mufumbira be bagendayo embala bakubuulire ba General Bijirwa bakubuulire kiriyo abantu omu Western tebaagala ekintu kye bayita Museveni wadde ate ono ate Didigi ali wena Didigi tonamutegeera sinamutegeera ticha Didigi daily drinking general tomumanyi muhoozi kanyiro pama tugoba menya ate tugoba ebikera ate ng'oleta menya nedda juzi bw'omulanga agende Kabaale bwe yali gundi ng'ayisamu omukono ng'awanika bameka bamuddamu tiwalaba buli omu ng'abitambula bibye mbalaba kati tuleme kuwagira kitawo ate tuwagira omutamiivu oyo kugane Didigi mwamugoba nze tikyaze kankubulira mazima tusaba Bobi Wine bw'aba ng'awuliriza Famarobozi ge tuteeka ku gundi at least aje mu Western ffe tujja muwerekera mpaka mu State House okay kale ka blaza tunaddamu ku Rocksat ngenda twakowakowadda kale Rocksat ojja kuddamu nkuyite kale neyanza ticha hello Sebo Muganda network kubani agitudde mu simanyi toli kiriya tuyira obudde butono hello nkale Sebo nawe gye baliko Sebo balamusizaako ne bannankyukakyuka bannange bonna kutu guno gwa RBS TV era mwebale nnyo obutaba mu nsi yemu bali kwagala nsi yaffe Uganda dakiika 2 tuyite mbwangu naddala abaana bannambi n'ekintu waliwo ekintu ekigenda mu maaso emmengo nze kye sitegeera mu kaseera kano buli muntu agenda abalina olumbe olw'okwabya ompita tisha bw'ogenda okutambuza olumbe abakulu b'ekika bakugamba nti olina okuleeta eddaame ly'omugenzi yani abakulu b'ekika naye nga nkakasa ekintu kino mayiga yali emabega waakyo kaakati bakusaba tumanye eddaame kiki ekitegeeza mu Buganda eddaame kiba kintu kya munda nnyo omuntu otuuka n'okuliwa omuntu atali wa munda mu famire alikuterekere naye essaawa eno Mayiga ne gurupu ye bakyusa omuntu obugenda kubanga kati bantu bakyusa nti bw'oba ogenda olumbe olw'okwabya olina kugenda Mmengo
simanyawo sabe biki kasaso yona go bakola mboli okotambuza olumbe kati bwogenda mbakulu b'ekiko okutambuza okubagira ngotani kusaba olukusa okutambuza olumbe bagamba kye basookera kunga tebanna kugira kintu nasokoleeta eddaame twagala kumanya musika tulaba bannansi kuggwawo abaana b'abagenzi kuggwawo abasika kuggwawo kumbe kubanga nze nkakasa ekintu ekyo balondoola ebintu omugenzi byabadde alina oli mutuufu tikyalumbuye buuza funa ku muntu ye naye n'omubuuze totumye wesitukire ekyongera okuva ku ssimu kunongera kinonyerezaako tuyina olumbe naye abasajja kyatumazeeko enviiri ku mutwe okutusaba eddaame ly'omugenzi baagala okumanya omusika yaani omugenzi abadde na biki byabadde alina tuyina akataka kaffe abasajja kebaagala okututwalako toyanza gyosebo balamusiza bannankyukakyuka bannange mubeere nnyo omukama atukuumire his excellency yagwana ssente muno bali pulezidenti w'ensi yaffe kale anti mbiwulira Hello? Jebaleko ssebo. Kale nyabo nawe jebaleko munnange. Nkubye ku nsonga z'omugagga Hamu. Baluddewo kumutta yenteeka yange. Hamu okujjako okuyamba bagagga banne okubba n'ayamba bagagga banne. Naye abantu be tebalina kiramugwamu. Hamu alina muganda we nga bamuyita Fredi yamuddako namba 2 naye avuga kapiki kakadde keyekola mu looni Hamu mugagga akyusa abakazi ng'akyusa engoye Hamu mugagga agamba mbu alina ebizimbe naye mugagga mukyoyo omuganda omuvundu atasobola kugamba nti kale nange nziba kanzibireko neera nange zisansanireko mu kika olaba mutta bamute Hamu baluddewo okumutta muganda wavuga akapiki akakadde alina kirana mu muzigo bamuyita Fredi ye second born yadda ku Hamu yennyini kijja kwegera linnya lye lyakubiri lya kika asigaze obulamu bwe naye anoonyeza Hamu asobole okuyambibwa Hamu yabula Hamu bamute baludde nawe era abatuufu Hello. Hello. Wangi nyabo. Hello. Professor waffe. Mama gwali kotesa tugende. Buyompulira. Ese kuwulira. Ompulira tikyalumbuye. Oli mama yogera tugende. Anyuse nnyo kufuna nayogerako naawe mu 2019. Enyabo. Nganzira waffe ebiseera ebyo nga mbeera Bufalansa naye olwaleero ofunye omukisa gw'amaanyi banna Uganda. Kansoke nkubuzeko mu Lufalansa koma sava. Très bien tikyalumbuye. Komawo bisigadde sibimanyi genda maaso ontwala wala naye nava ne Bufalansa kudda waffe ku nsonga z'ewaffe. Nze ndi muwala Muganda banzaala Luweero neddira Ffumbe. Enyama. Naye ticha maze Bufalansa giringa emyaka 2 nga nakatuuka wano natuuka wano mu 2 natuuka wano mu 2 mu 3 nengenda nenkyalako Ebugirimaani Ebugirimaani nasanga mikwano gyange Bannayuganda ne bantwala mu mikwano gyabwe abakyala Abanyarwanda nga bali abakyala nga 6 nga baabateeka mu nnyumba naye nga babba baabwe Banyarwanda bagenze kulwana Chadi abakyala nga beetamiddwa abasajja tebakyabalabako abasajja baabwe babatta ekyo ne kiggwa nze mama wange bamuzaala Masaka Baganda be basomi ba professor Makerere naye nga tuli bato kojja waffe omu yatugambanga ng'omwana gwe bazadde eno ne bamutuuma erinnya nga Abanyarwanda be baleese ku kyalo nabo balituuma. Ogambye ki? Nga bwe bawulira erinnya libatuumye eno mu Baganda nga nabo erinnya libawulidde libatuumye omwana gwe bazadde nabo eri bwe batuuma
nabeeri bwe bazaala nga batuuma erinnya lye limu ery'Ekiganda. Okay. Kati ne lutuuka bakojja ne bafiirwa, bamaama ne bafiirwa. Afiiriddwa bamuyita Namwandu. Bagenda okuwulira omwana gwe bazadde ng'eri mu Banyarwanda bamutuumya Namwandu. Nga tebamanyi kigenda mu maaso mu mannya biki. Ebiseera ebyo mabega nnyo kojja we yatunyumiriza. Kati nze Professor Tikyalumbuye gw'olaba. Nina Omunyarwanda gwe mbadde nkozesa emyaka mingi. Ndowooza tumaze emyaka nga 15. Naye omwaka guno nzijiddeyo obwereere bwe n'abundaga. Nali mmanyi talina beewaabwe. Nga bw'omubuuza kati ku luno agenze n'aŋŋamba yafiirwa bwe namuwa omusaala. N'agamba muganda wa maama wange yafa abeera Kibuye. Ava kuziika. Ekyakola obubi yanywa n'atamiira. Bw'atuuka okutamiira ne bamukwata. Bwe bamala omukwata n'avuma abasirikale. Abavuma mu Lunyarwanda na Lufalansa. Yabavuma atya mu Lufalansa? Kuno kwe bali abavuma atya mu Lufalansa? Bantu bagala kumanya byabavuma atya mu Lufalansa? Abavuma abagamba Rwanda esinga Uganda. Tujja kubamalawo. Tujja kukola buli kimu ekisoboka. Anti njagala byogere mu Abaganda muyina byogere mu Lufalansa abantu babiwulire kuba kuno kwe bali bano kuba no group kwe bali babiwulire babitegeere bebuzabuza. En fait, c'est driver wange, c'était mon chauffeur. Il travaille sur mon femme, mais il était sourd, il était attrapé par les polices. Donc, quand il était attrapé, il a insulté la police. Il a insulté la police comme c'est pas parmi, comme au Rwanda, c'est plus joli, comme le Ouganda. Et il a vraiment insulté, on disait, on va vous terminer. Les Ougandais, vous avez rien à faire, on est déjà ici, on va vous tuer. Voilà. J'ai attendu jusqu'à... Puro, daye mu Luganda mama kati, awo kitege bategede tugende mu Luganda, maliriza fundikira. Kati, nzira mu Luganda nga jagamba, Abanyarwanda, tugenda batta, Uganda esinga Rwanda, temuyina kye mutugamba, enkeera ku makya nze tikya kyenkugamba oli mbeera naye. Amannya yagakyusa yeeyita Muyomba. Yagenda mu kika ky'Engabi. Ne bamutwala ne mu Mutuba, ne bamubuulira ebyokwogera. Muganda we gwaga Muganda wabeera Buwama. Ku makya amaze okuvuma abasirikale, bankubira ekiro saata wanagendayo. Amaze okuvuma abasirikale mu Lunyarwanda nga ku makya yeeyita Muyomba. Nga ntuuka nali ndudde naye sobola mulekayo. Nga nsasula abantu be yatomera. Nga naye mukola ki? Nga bagaana omujjayo kuba yabavuma. Kati omanyi maama? Nga naye nnina omusasulira. Omanyi maama? Wanjisebo. Olwokusatu keera bokezi goba osooka ekkuba essimu emboozi eno tujumye abantu bagiwulire bulungi. We bali nnyo bali mu Lufalansa bagamba merci beaucoup si bagamba. Merci beaucoup teacher. Merci beaucoup. Jotado we bali kuweereza ggwanga. Kale nnyo bali nawe bali kubeera. Ndowooza mu nsi yonna nze asinga okufiirako. Mukama akunkuumire tojjanga okwo. Mukama akunkuumire teacher. Abafalansa bonna bande be bagamba batumidde nnyo merci beaucoup bye bye. Amina. Merci beaucoup. Bonsoir. Okay. Allô? Jeba yakoso. Kale mukuru nawe jeba leko. Kale. Ndi wano Dubai siga kwogera amannya gange naye nga nsala nviiri. Eseba. Bannanga obusajja buli wano bumbega. Kasajja kasooka kajja ne tekabunira amannyo geeyo saidi zeeyo naye erinnya kayina lya Kiganda. Batunyo mix tunyo text. Tebabunira bali awo kwogera kabula okuyiwa amalusu.
kakeera bukenzi ku machane kajja kagenda kasanga buli Munnayuganda wekali kamugamba bansudde bandese ku airport siina mulimu munyambe munfunire ekyokulya. Abaana bambi ne bakasondera ssente asanze mu supermarket n'akawalo kyakawadde wayita ebbanga ttono ndowooza nnaku 3 wiiki emu ndowooza mbu kafunye omulimu kafunyeyo mu kibanda omuli kukakola gusasula 3,000 naye ng'abaana abali eyo bafuna akakadde kamu ku kamu 2 nga beesuza beeriisa osebo nga kagamba bakasuza bakaliisa bakawo obukadde 3 kafunye buno bakakolera ne visa bakasuza. Sajja munnaye wayita ndowooza wiiki endala emu ne kagaba bakakoledde visa mu nnaku ezo mu wiiki 2 wekamala ogamba nti bakakoledde visa ekyanneewuunyisa kuba nze kajjako wano nga nkasala enviiri wekagamba ono nti nze eno wekagamba ono nti bannaye ebizibu byennina biki kagula ng'engatto ze kambala essaawa gye kambadde ku mukono engoye ze kambala za bbeeyi naye ng'omulimu kakagufuna. Wagenda oyitawo omwezi gumu weeguti katandika okukubuuza kuba nze kajja nenkasala enviiri kagenda obikula inbox nga ndabamu simanyi gye naani simanyi gundi ani nga mu profile picture eziri ku nkwaga amannya kuliko abasajja abalina ebyambalo by'amagye zi profile pictures. Natya nengamba mweberere muganda wange wayitawo eddakiika 2 nga kaŋŋamba naye kandaba wano nga ndi mulabalaale ya President Bobi Wine nekagamba kati abo tebalina nakiddako simanyi gye n'omuwooza ali wano nagamba oba nkakuba engolo naye nga ntidde n'okutya akasajja simanyi nakumanya kuba katera n'okulaba ate wekawulira information eno kammanyi naye nga Allah yasinga okumanya tuli ku mulamwa bannaye bannayuganda mwebereremu. Kale kabulaza mukama kuume twandabira be Dubai wonna kale sewo. Hello wanji mama ticha webale tuweereza mukama kubeera ko nyabo kale sewo kakati nze nsinzidde wano Germany naye nyaze naye abagundi bannayuganda babadde bamanyi abagundi abo abanyarwanda abo naye kakuba babadde bakwogera kati omukyala avuddeko oli agambye akaluweero naye luweero nze nalina jjajja wange luweero naye yafa kati nzijukira yalina ekibanja kinene nnyo nga kuliko ente ne basinza jjajja wange oyo n'asinza omulaalo naye omulaalo bwe twamusinza ku kiraalo n'amuwaako omanyi baagala nnyo ku nsonda z'egundi z'ebibanja okubeera ng'omwami tabeera eyo nga bw'alabira n'ente kati muzeeyi ndooza jjajja waffe ndooza n'agamba kasita omulaalo gy'ali sijja genda kulambula kiraalo manya kulambula kibanja naye agenda okuddayo emyaka emirala ng'omulaalo tasazeeko ekibanja ng'agamba siva wano ng'omukyala bw'agambye n'agamba ng'omuvubuka oli bw'agambye ow'embalala omusajja n'agamba siva wano kati munange nga tugamba ate balina ebiteega era bannayuganda bamanye nti omunyarwanda bw'aba yeesimbye mu kintu kyo naawe obeerako kyokola oba olijjawa oba onogaki naye omunyarwanda alina ekiteega kati era ogenda omwesimbamu nga naawe olina kukuzeeko kyembulira bannayuganda kati mama ngenda kusabamu ddakiika emu obubaka obunzirize mu Lujamani eri abeewunza mu tebamanyi Luganda bunzirize mu Lujamani tugende mu maaso. Ich habe nur gesagt, dass Banyarwanda Leute sind so gefällig. Wenn sie kommen auf ihre Land, sie wollen nicht weggehen. Und sie werden sagen, jetzt dieses Land gehört zu mir. Und Leute muss aufpassen, die Leute vom Rwanda zu bringen auf ihre Länder. Das ist total gefährlich. Das ist, was ich kann nur sagen. Ugandan Leute sollte aufpassen. Das ist, was ich kann alles sagen. Mukulu rumbuye nkomyawo. Serumo olulimi. Okumire banda bire bolo bage bajamani batumira.
Salisi. Okay. All right. Ali ku simu. Ndi bulungi njabo oli otya? Anga obulamu bulungi nakwogera ku bintu bisatu. Ennyabo yitambwa ngalo gamujjawo. Ekisooka kibuuzo kigenda eri omukulu ayitawa njagala tubuulire akoleraani. Ebyokwogerako tulina bingi naye ekintu ekijja ayitawa kyasikayo ekiwago najja akube ekijja kyasikayo ekiwago najja akube yasooka najja n'akuba lumbuye n'amala ekintu kyanga munaana nekijja n'asikayo ekiwago n'akuba ogwasimwe ogwatufe n'asikayo ekiwago najja n'akikuba akoleraani kuba kati guno omuzeegu. Ebintu by'okugerako tulina bingi akwate ku malwaliro akwate ku nguudo akwate ku masomero abeera tulina abaana bangi abakola vidiyo mu Uganda akwate vidiyo asimbe mu Lugwala n'omuntu ayiri atamanyi Luganda abeere ng'amanyi ekigenda mu maaso okusinga okuddawo babayita batica ate ASP bitegeeza ki mukulu oyo alina okwetereeza waba tasobola akwate vidiyo eyasimu okubeera nga mulumba kwata vidiyo ozise mu Lugwala natukyusiza kintu na kimu ogikube n'oyo omuntu ayiri ategeere ki ekigenda mu maaso. Ekyokubiri kibuuzo eri Junta Museveni gw'ogenda okuloga bannayuganda naawe weerogeramu ogamba gundi ne Museveni engeri gy'okusikayo omutwe n'ojja oyogere ku ky'okubba obululu twandibuuzizza ani akuloga naye olabika gwe weeroga. Ekisembayo nze nsaba pulezidenti waffe kuba buno obudde bw'oyogera ku kintu kya 2026 omuntu ng'akuli kumpi boyo omuntu akufumita ekiti mu liiso naye tuve mu kwekazaakaza wetutambula bwekiti nga tewali kintu ekiwuse tugendagenda mu 2026. Nsaba pulezidenti waffe alangirire okwekalakaza sinziggu okutali kwa lunaku lumu wabula ku makya kiro misana kiro anti Museveni bava mu buyinza bw'eggwanga. Buno obudde tetukyayinza kukkiriza nti bajja bakwate pulezidenti waffe bamugalire nti alangiridde okwekalakasa. Ekisooka bo tebali ku bintu by'amateeka lwaki ffe tugoberera amateeka bamukwate mbu bamutwale olw'okuba alangiridde ekyokugenda okwekalakasa. Nsaba pulezidenti waffe tikyasiimu yagamba nti yamenyekako naye bwe bamutwalewo omuyunzi buli yakwatanga wali watamuluma nga tafaayo buli we yakwatanga ewamuluma tikyasiimwe ng'awoggana ng'abuuka. Bano abasajja bwe twogera ku kintu ky'okwekalakasa batagala n'olabanga bagamba ndaba tubulayo ekintu ky'Abannayuganda ffenna tuyimuke omulundi gumu. Pulezidenti alangirire okwekalakasa tuyivuga okumala omwezi mulamba nga tumanyi nti guno omwezi tugenda kuyimuka ffenna. Pulezidenti avaayokko n'agenda ku State Square emabega ne batamwegattako n'ekituufu abasinga twali tetunazuukuka naye kati enkyukakyuka tugyetaaga ate tugiraba mu ye omu bw'ati tugiraba mu ye. Tusaba pulezidenti waffe kyokka alangirire okwekalakasa. Omuntu ayinza ovaayo n'akugamba pulezidenti alina okulangira okwekalakasa neŋŋamba ate kati ani alina okulangirira ng'abamuli wansi bamumenya bumenya bali kwetambuliza na 2026 abamu si bye baliko be bandivuddeyo ne baleeta message nti banaye tutambulire ku kino guno omwezi tutambulire ku kino si bye baliko oba kitegeera. Nensembayo ng'era nsaba pulezidenti waffe akole ki wakiba kisoboka nze siri muyimbi mulungi naye atukubereyo oluyimba mu kabano kubanga akabano nze ndabye ddala nga abasajja bajja kumalawo eggwanga n'okutwala bulamu bwaffe ffenna bye byange teki. Hello. Teacher. Wanji. Hello, teacher. Ndi live. You are live and kicking. Teacher. Waliwo story eyeyaba kabano simanyi bakabano. Enyamu. Munange ewaffe saagala nnyo kwogera kuba saasooka jjiwa matu. Waliwo maama waffe. Kaakati omukyalo ono biswazamu era saagala nnyo bantegeere. Bebana abakyala abakula bawasa. Collaborate. As you are coming from Queen's Land, please can you... Tongamba kwogera Lubuditishi kuba sirumanyi. Tomanyi Lubuditishi? Sirumanyi. Omanyi lulimi? Luganda, leka njogere Luganda. Yogera tugende. Mbadde kututte wakuyi. Kakati omukyalo ono nga bebana abakyala abakula bawasa. N'awasa nze okuva lwe nnakula. Mulaba awasa. Awasa ku mmande lw'eggulu. Ate abato kale nga bw'obimanyi. Lwe yasembayo okuwasa. Yawasa wa bano. Ng'agwa mulava omuvubuka ndoza ali wa myaka nga
23 kyokka nga mukyala mukulu wa myaka egigenderedde. Omuvubuka ng'agwa mu laavu yalwawo emyaka egyawera 5 kuba bonna baalinga tebalwawo. Ng'omukyala ali abeera mabegaawo wa kalenda, ayina ebizimbe, ayina amaka, ayina ennyumba z'abapangisa, nga tamusalira magezi, ng'amugamba mukwano manyi tugende mu kyalo ngenda kukola renovation ennyumba yaffe eno ngenda gikolako renovation n'abapangisa bonna, nga mutwala mukuba busiika. Munyarwanda bwe yamukuba busiika teyaddamu kumulabako, nga basenda buli kimu, nga batwala buli kimu. Omukazi yalinda bamukime busiika, yamuteerayo akayumba ka kisenge kimu n'eddiiro, teyaddamu kumulaba. Balwaniridde ebintu biganye. Omukyala ali eyo gye yaseegera eyali alya kyayagala nga bw'ayagala, kuba bbawe yali yamuleka mu bintu. Bbawe yali minisita kugiri emirembe giri egyasooka egy'abaamiini egyo. Ebintu mwe baabijja mukyala n'abisikira. Ndowooza bwe baamulaba nga wasawasa yawasiriza ddala ebbanga eryawera. Ye yasembayo nga bamuyita Munyarwanda. Kati bw'oyogedde sitole eno mbiwulidde okumala omwaka nga mulamba, naye nga saagala biwa matu. Naye nga bagezaako binteekako, maama ayagala ssente. Si maama wange waddala naye nga biyingiramu, nze neekweka. Kati bwe nakuwulidde ng'okyogerako ne ntandika okunoonyereza information entuufu. Tikya mpanvu nnyo, mpise mu summary kuba wano tetulwawo. Tweyanzizza nnyo Mukama akunkuumire. Hallo. Chawe bakubereza. Kali mama nawe bali kubeerako. Onorisha. Kiyanze ekintu ky'okwagala okwogerako nina engeri gye mutusomesezaamu abantu bano Abanyarwanda. Nina abantu baba naddala mu kitundu kyaffe eky'Ssemuto Nakaseke wa Honorable Rutamaguzi. Mu kitundu ekyo mulimu omwami bamuyita Mubanda William, ayina essomero baliyita Ellen White Future. Essomero eryo liba omusajja oyo Munyarwanda, so namusaako namupostingako ko omusajja oyo Munyarwanda. Naye omwami oyo essomero ly'okuva we yalitandika libadde lya bbeeyi nga lisomerwa mwana wa mugagga omunaku tosomerayo. Nga ayina ssente, ayina buli kimu, essomero lirimu buli kimu awo Ssemuto mu tawuni. Naye oyo omwami essomero lye lyali lifangamu omwana buli mwaka. Naye ng'omwana afaamu lyali lifangamu omwana buli mwaka, naye nga buli mwana afaamu aba mwana wa mu batuuze b'omu kitundu mmwe, so si abaana abava ewala. Lyaleetangamu nnyo abaana abavudde ewala, naye nga bw'okigoberera ba tribe yaabwe baabwe. Naye ng'abaana abafa mu ssomero eryo, oyo omwana aba afudde abawamu kumu abantu b'omu kitundu, so si abaabwe abajjamu obuzzi. So bwe mwogedde ebintu bino nengenda nga ntandika okuzza akatambi ak'emabega. Mulimu n'omwami omulala bamuyita Bakunzi, so mu eri eyo mwe muli n'omwami gwe wayogerako gwe bayita oye yaviirako okugoba Muzeeyi Mugambwa ku ttaka Sula Sserunjogi. Mulimu n'omwami oye yatulugunya mwami Mugambwa. Erinnya erifaanagana oli omugenzi yafudde Nakamege oba Nyakamege oba Nakabege. Mu Luganda embuzi enkazi tukita Nakabege. Kati oli yafudde Nakamege kanono Sula era n'erinnya lirifaanagiriza okuba nga ye Nakamege bw'atyo bwe bugenda maaso. Bebo kakati mulimu n'omwami omulala era abantu b'Essemuto okubaako abali ku puroguramu eno batandika okugoberera abantu abo n'ebikolwa byabwe. Omwami oyo gwe nkugamba nannyini ssomero eryo erya Ellen White, oyo omusajja be basajja abatambula ng'olaba ayina ne bw'alinnya obulinnya bw'ati atunula ddiini, musajja mu Adventist. So ASP Asiimwe yayogerako ku bantu abo okuba mu makyaki. Naye bazingako ekyaba Ssemuto. Naye erimu ebikolobero n'abantu abazze bagifaamu. Naye bwe mwogedde ebintu ebyo nendaba nga kirabika kisinziira ku bantu abo kwe kiva. Then n'oyo omwami omulala gwe bayita Bakunzi.
kugamba ebintu ebyo abantu baturimu kuva na kubana tunudde nga ne mu family mwennyini mwebiso nyagadde kugamba abantu ku musajja oyo ayina essomero lya Ellen White abantu abalinamu abaana nga baffe ba munnakaseke batandika okutunulira ekintu ekyo n'enkaliriza ababadde basomesezaamu abaana baabwe. Kale nyabo toyanziza nnyo nyabo. Hello. Kale sebo nawe je baleko sebo. Kale sebo. Akati yala kusoka kwogera ku nakabano. Abantu mbadde njala tuleme kuwanywa ensonga zitana amakulu tezizwa makulu. Kale teacher. Ensonga zitana amakulu makulu. Totegana tu emission ya kujja ko mu 7 si aba individual no kubanga bamanyi kigendera kifeyo kulwanyisa kwagala kulwanyisa mu 7 ate mulimu ate abali muku kuna kuyata abalwanyisa mu 7 yatola abantu bafino bakwata ate mbaba president yakugamba ensonga ezitana makuto kola ki kubanga kiki yes kitufu ni bamuzabuda banji anti ulira muganda yulira omuntu go babuzabuza nakugamba mu video ngetandika nti nali simede mu nebyofuzi wali batkwata amatune basika kati banga bali amuko basika to leave them there to be there baleke babere yeyo nekintu mati kazinga kabuzabu kuanga yonna inga abantu bakyabisama so tebalaba njomuntu oli mzungu akolera state yennyini olana nabiraga nti akolera state kale sabo tuyanzanyisa kale hello sebo hello teacher kale sabo nawe je baleko sebo je baleko sebo kakati nze nina ewoge mugenze nga mwogera nina kasitole ku katono nnyo oba ku bantu benjagala onoonyeddeko ku kikuube network eganye jajja kwata ku TV oba firiji oba kwata ku eriyo ya radio jafuna network wangi yabo Nikuru jera leko sebo. Kale mama nawe je baleko. Kakati sigenda kwogera manya gange. Naye nkubire ku nsonga z'Abaganda baffe. Abali bebawamba ngambe nakuyamba bebawambira mu kisaawe ennamboole. Baganda baffe abali ennamboole. Baganda baffe babawamba tebatukkiriza yingirayo. Wabula nga batambulira ku mundu kati ogenda kukola bwoti mama obudde gye bugenze njagala okole voice note ogintire mu inbox ng'olambula ensonga ezo gye mbasooka ku Sande Mengo kale munne mukama kunkuumire bannange nakulaba kakota abakyadde mukkiriza okugenda kwange kuno enswaso etano erege engalabi mbadde ndudde okusekamu n'okufunako akamwenyumwenyu ku matama ne mwenna bakubye nga mukuba mu nnimi ez'enjawulo mbaagala nnyo mwe bali kubeerako temujjanga okwo n'abadde bawuliriza mbaagala nnyo kale tusinkane ku Sande mu program ebimuli mulange mmere ku ssabiri ez'akawungezi ku lunaku lwa Sande tujja kuba nga tusinkanyeeyo ate tubuulire ensonga nga bwe zigenda mu maaso kale mbaagala nnyo mwenna mwe bali kubeerako mukama bankuumire musule bulungi mweraba naye mweraba buli agenda ku Facebook erinye pia letuwadde muhoozi ye DDG Daily Drinking Geno nkiddamu genda ku Twitter yo genda ku Facebook account yo oteke erinye pia letuwadde muhoozi DDG Daily Drinking Geno muhoozi Kanyirugaba omwengo gutali muddekende mumpulidde bulungi nnyo ile erinye mwefu amanya tugafuna tugababuulira atenga ge matuufu DDG Daily Drinking Geno muhoozi Kanyirugaba muhoozi laga omwenge ogutaliiko oba ogutaliimu dekende kale mukaba bankumira takumbira mpera tusinkane bwe mugera ku Facebook account yo wandikeko DDG in full Daily Drinking Geno muhoozi Kanyirugaba omwenge otali mwadde dekende period mu kigale tugenze kwebaka